yeebazibwe, Mukama waffe yeebazibwe. Njala okuddamu okubaaniriza nate nange okwongera eddoboozi lyange ku lya mwannyinaze ono Esther yabaaniriza nnyo. Mukama yeebazibwe. Amanya gange nze Musaasizi Enoka, ne musumba mubeezi mu busumba bw'Embulago omulabirizi obw'e Kampala. Nfunye omukisa okubeera wano enkya ya leero mu linnya lya mukadde wange omusumba Reverend Abel Sserwanja Merewooma, agenze ku buweereza obw'enjawulo mu busumba obw'e Kavumba. Nagamba nti anjaziseemu entebe ye okuva wandekeddewo paka ssaawa 12, era bw'anadda entebe enja kugimukwasa ataddemu atambuze emirimu. Njala okuddamu okwaniriza maama n'abagereka. Mukama yeebazibwe nnyo. Tusanyuse nnyo okulaba lwe tubeera naawe tufuna amaanyi. Ate njagala okwongera eddoboozi lyange okwaniriza era mu ngeri ey'enjawulo ssenga wa maama n'abagereka. Maama tusanyuse nnyo okulaba. Mukama yeebazibwe nnyo. Engalo ezo zaaniriza ggwe. Olunaku olwaleero lunaku nga bwe ndwogeddeko, lunaku lw'abaana. Njagala tugaba n'ebigambo mbufunze ebiri mu Yobu essuula esooka. Nja kutandikira ku lunyiriri olwokuna. Yobu essuula esooka okutandikira n'olunyiriri olwokuna. Twongera okuwaniriza n'okwebaza mu ngeri ey'enjawulo bannaffe abaabukedde. Nammwe mwenna abali ebweru abatulaba ku mpewo tubagamba nti erinnya lya Mukama lyebazibwa. Abaabukedde TV mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yobu essuula ya esooka olunyiriri olwokuna ku mpapula 525. Gabina bigamba nti batabani be ne bagendanga ne bafumba embaga mu nnyumba ya buli muntu ku lunaku lwe, ne batumanga ne bayitanga bannyinaabwe abasatu okulya n'okunywa nabo. Awo olwatuuka ennaku z'embaga yaabwe bwe zaayitawo, Yobu n'atumanga n'abatukuzanga, n'agolokokanga enkya mu makya, n'awangayo ekiweebwayo ekyokebwa ng'omuwendo gwabwe bonna bwe gwali. Kubanga Yobu yayogera nti mpozi batabani bange boonoonye ne beegaana Katonda mu mitima gyabwe. Bw'atyo Yobu bwe yakolanga olutakya, amakulu bwe yakikolanga buli lunaku. Twajjukanya ebigambo bino ku lunaku olw'abaana luno lwe twasalawo ng'obusumba buno olw'abaana okubasabira. Ebigambo ebikulu bye ŋŋenda okwogera mu dakiika entono bigenda kuba 2. Ekigambo ekikulu ekisooka ky'abaana kubasabira. Ekigambo ekyokubiri nja kiyita eky'okubasigira mu bwakabaka obwa Katonda. Musajja Yobu ono yalina abaana be boogedde wano, yalina abawala, yalina n'abalenzi, naye ng'omuzadde yali muzadde w'obuvunaanyizibwa, yali taata ow'obuvunaanyizibwa eyafangayo ku baana be okumanya bwe bafaanana, okumanya gye baatambulidde, okumanya bwe babadde. Naye ne bwe yabanga tategedde, Bayibuli egambye nti bwe baakomangawo ne bwe babanga tebakomyewo, yalinanga okubasabira n'abatukuza eri Katonda, yalinanga okubawerayo ekiweebwayo. Eri ewaffe mu Lunabuddu bagamba to atone for the sins. N'abawerayo ekiweebwayo. Ze ensonga 2 ezatukuŋŋaanyisiza wano olunaku lwewaawo n'endala zinaabaawo. Abaana mu bulamu bwaffe bakulu, Zabbuli 127 egamba nti abaana busika bwa Mukama, n'ebibala eby'olubuto y'empeera. Abaana Mukama y'abatuwa, Mukama y'abatuwa. Abaana bakulu mu bulamu bwaffe ng'abazadde. Osobola okulowooza ebiseera ebimu nti bakuze, osobola okulowooza nti kati batandise okukola, oba oliawo n'abamu baawasa n'abala baafumbirwa, naye basigala nga baana. Kasita obeera Mukama ng'akyakuwadde omuko ogw'okussa ng'okyali mulamu ng'oli muzadde, balisigala nga baana bo, oba bakuze oba bato. Era ffe tukuze batugamba nti naawe omwana mu maaso g'abakadde be tokula. Era lumu naliko nga nziika omulomu n'agamba abaana nti kakati taata wammwe yabadde asigaddewo naye agenze, kati mukuze. Naye omuzadde kimukaganaga okusigala nga abaana abo basabira. Tomanyi gye batambulira, tomanyi gye babeera, tomanyi gye bayita,
tomanyi mpisa gye beeyisaamu. Ennaku zino lowooza abaana baffe babeera nnyo ku bubaga bungi, babeera ku zi birthday party, zi bridal showers n'endala ezifaanana bwe zityo. Eyo omuzadde olumu tobeerayo, ate abaana ne sente ffe tuzibawa. Ogenda ku birthday party, ogenda gikulizaawa, kasita akubulya tomanya biriyo, tomanya bye bakoze, tomanya nawe biwedde. Abamu ayinza okudda ng'ewedde, abalala asobola okukomawo enkeera, naye owaayo omanyi bawaddeyo ki, baliddeyo ki, banyweddeyo ki. Olumu obeera n'omwana ng'alina n'omuzenzi okubanga anywa sigala naye nga tokimanyi. Wano olw'okuba maama mulabyeko njagala nkwebaze. Puroguramu y'okuyita mu kisaakaati oleze abaana ba Buganda n'abaana ba Uganda. Mukama yeebazibwe. Okubazzaamu empisa ez'obuntu. Kino Yobu kye yafubanga n'agamba abaana bange gye baatambulidde. Olumu tubeera n'abaana ewaka, asobola okugenda ku ssomero n'adda n'ekintu nga tewakimuwadde genda nakyo, oba tewamuwadde ssente komawo nakyo, aba akijjeewa. Ate omuzadde n'okomawo n'omusanyukira nga takubuulidde na gyakijje. Abaana bakulu mu bulamu bwaffe nga tubasabira. Nze njagala okwebaza Katonda, mbanyi Reverend Kanone Katongole ne Maama Margaret yebalye kaliisize eyo balaba, naye twakuzibwa ewaka ne kaakati maama bw'oyogera naye akugamba nti mwana wange taata wammwe mwenna abasabira. Nze emyaka gigenze mu 36 ndi mwana wa 5 ewaka, naye abasabira. N'aboogera linnya ku linnya, n'ayogera lino, n'ayogera Grace, n'ayogera James, n'ayogera Eve, n'ayogera n'akuyogera buli muntu erinnya n'amusabira. Bw'oba obasabira tobasabira kirindi nti mbasabira bonna. Ate abaana tulina bangi. Waliwo Mukama baatuwadde ab'omubiri, waliwo Mukama baatuwadde okulera ab'omwoyo. Ndowooza nze natandika okuzaala abaana obanga nninga mu senior 1 ngamba ab'omwoyo, nga mbazaala ku bbatirizo n'abamu simanyi gye bali, era kibeera kinnumiriza. Naye abaana bano baliwa era bali batya? Kuba nze nabazaala simanyi mu by'omwoyo bakuzibbwa batya, mu by'omubiri bayinza okuba nga bakuziddwa bulungi. Abamu si kyabajjukira, benzijukira bwe mba nsaba amannya gaabwe nga mbasabira. Ne bwe baba bakuze basabire mu bufumbo banywerereyo, basabire ku mirimu banywerereyo, kubanga tomanyi ebiro bibatwala bitya. Emirundi mingi olumu ekitalo tusuula, Yakobo agamba nti olulimi lutonzi. Abazadde tumanyi okwogera. Omuzadde omu yagenda n'ajerega omwana we, baali bazanya, omwana n'amukoonako. Omuzadde mu kunyiiga n'amugamba mwana gwe olaba bw'otunulanga enkima. Omwana ne kimuyisa bubi wambi kuba yali abitegeera. Naye wayita akaseera kannaku nga 3 abaana ne bajja nga bawakana. Osinga kufaanana maama wo, osinga kufaanana taata wo. Omwana yasibira wa taata n'amugamba nti wamba taata babadde bawakana, tubadde tuwakana nga bagamba nsinga kufaanana ani, wamba taata nsinga kufaanana ani. Wulira taata bwaddamu n'eddoboozi eddungi, mwana wange wanfaanana n'omumalayo. Nga kye yamugambye ennaku ziri akyerabidde. Yakobo kyava agamba nti olulimi lutonzi. Omwana bw'oba omusabira omulangirirako birungi. Ojja keera ekyomutunulye waliwo abamu bali kye bali lwa bigambo bye baba balangirirako. Omutunulye naye omwana gwe engeri gye nkulabamu, mwana gwe olabika ojja kuba mubbi. Bayibuli egamba kyosiba mu ggulu nga ne ku nsi kisibwa. Omaze kimulangirirako. Gwe mwana gwe engeri gye nkulabamu olabika onoobeera omuyaaye. Olulimi lutonda. Bw'omusanga nga muyaaye wamufunira omulimu gwe walowooza nti gwe gusinga, leka agende n'ogwo. Ne bw'oba onyiiza otya, ne bw'oba otabusa otya, waliwo ebigambo bye weesigaliza, kale n'okisigaza ku mmeeme eyo nga tokigambye mwana wo. Waakiri tokuba ekikopo ne kyatika ne kigwa eri, obusungu ne bukugwako, naye nga tokigambye mwana wo. Nze nzijukira twabeeranga ewaka, taata bwe wakolanga omusango ng'akubonereza, kuba yatukubanga kibooko, naye bwe yatukubanga emiggo yakukubanga buli mugagga akukubirako n'ekigambo, mwana wange Mukama akubeere, mwana wange
mukama akubeere yatukubiranga mu linnya lya mukama n'alyoka kkala katembo okwo mu linnya lya mukama naye nga tayogedde kya busungu. Abanga abazadde twegendereza enjogera, olulimi lutonzi, nga tusabira abaana baffe olwaleero mulangirireko by'owulira nti by'oyagala. Tobeemulugunyiza, kale mwaddeyo mu kibuga mwansuula eno mwandeka eno temumanyi bwe nnafu abange. Basabire emikisa gireme kufa. Ate teweemulugunya kasita gye ndi nammwe gye mujja beerayo nabo ekiseera kyabwe kijja kutuuka bajje. Teweemulugunya bwemulugunya. Ekigambo ekyokubiri, abaana tuyige okubasigira mu nsi ey'omwoyo n'ekiweebwayo ekisaanidde. Osanga omuzadde nga yeebaza Katonda olw'omwana n'agamba nze okusinziira omwana Mukama gwampadde n'okwebaza nga bwe kuli olwaleero, n'amuteera 1000 mu bbaasa naye nga nayo yaguze 1000. Bw'abanga Katonda lwakuwadde it is fine. Naye bw'aba Mukama ng'akuwadde omukisa ogusinga ku ogwo, beera wa kisa, value gy'oteeka ku mwana wo ebenga ezitowa. Gwe wamutunuliranga value ye ya price eyo gy'oba omuteekako. Yensonga lwaki n'abaana baffe tugenze tubayigiriza coins tuzitwala mu church. Yes, nazo mu Sunday school tuzitwala mu Sunday school. Kizibu okusanga amuwadde olupapula baba batono. Coins tuzitwala eri. Muyigirize okwessaako omuwendo. Naawe ng'olina omuwendo gw'omuteekako gw'omanyi nti ddala guno gumusaanidde era gumugwanidde. Yobu abaana be bano yabasigiranga n'abateekamu ekiweebwayo. Bayibuli egambye nti ekiweebwayo buli omu mwana ku mwana ekyali kibagwanidde, kubanga Mukama yali amugguliddewo enzigi. Manyi nti nammwe Mukama alina enzigi zagguddewo mu bulamu bwammwe. Naye yawangayo linnya ku linnya, gundi n'awayo nti Faith, n'awayo nti Fortunate, n'awayo nti Favor, n'awayo nti Felicia, n'awayo nti Rebecca. Abo nno baana bange. Mbadde mwagala njogere bammwe besimanyi, kanjogera abange bemmanyi. Amiina. Linnya ku linnya, era buli omuntu buli mwana n'amuweerayo ku lulwe. Mikono gyange tukuŋŋaanye nkya ya leero okusigira mu baana baffe. Abaana oyinza obatwala ng'ekitali kikulu, naye ekyalemesa famire ya Eri Mukama n'agigaana. Baali baana abalenzi 2 bameesinga n'ebiweebwayo ne babeeranga mu temple prostitution. Mukama kyeyava amugamba nti famire yongigaanye. Era Eri tumulabaga Katonda amaze okumuvaako nga Samwiri ajja gy'ali nti ssebo mpise, n'amugamba sinda kuyita. Samwiri n'eddayo ogwokubiri n'amugamba ssebo mpise, n'amugamba sinda kuyita, nga tamanyi nti Mukama yamuyita. Ogwokusatu kyava amugamba nti kati ntegedde, bw'oddamu okuwulira eddoboozi yogera nti omuddu wo wendi ntuma. Baali baana be baleetera Eri obuzibu. Teweefaako wekka spiritually, teweesigira wekka, teweesabira wekka. Abaana bayinza okulemesa okutuuka nga gw'obadde clean. N'olwekyo mu bye tukola tubateekemu era tubayincludingemu. Ate okubasigira si kya lunaku lumu, si kya mulundi gumu. Kati nga bwe tuza kikola olwaleero, tugenda kusemba kubeera nabo leero. Tukyabayina ennaku zonna Mukama z'abatuwadde. It is continuous. Kyeyongerayo ne leero n'olujja. Kola omulimu gwa Bayibuli bwegamba Malaki 3 nti ndinenya omuli bw'owaayo ekimu eky'ekkumi. Omwana wo musigemu oleke Mukama anenya omuli. Ze ndwadde, bwe butasoma, bwe butafumbirwa, kwe kuleme n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Oyo ye muli Mukama gwanenya ng'osigidde mu bulamu bwo n'obw'omwana wo. Ate tuweebaa musana. Tosobola gamba nti nasiga kawo n'enkungulamu ssere oba ssere n'enkungulamu kawo. Kyosiga era okikungula mu bunene bwakyo oba mu butono bwakyo. Nolwekyo nga maliriza, ebigambo Yobu bino bitujjukize enkya ya leero nti abaana baffe situmanyi gye batambulira. Gw'oyinza okubawo ng'ogamba abange nze nkuuma abaana abange, tewali mwana afuluma geeti abange, waliwo bye banonye mu bikomera nga biriko n'amasannyalaze waggulu ne babatwala. Toyina by'omukuuma, Mukama y'amukuuma. Ogenda okulya nti
naye bannange yawonye owa booda yabadde amukubye. Olowooza ani amukuuma? Okusaba kw'omusabira n'ekiweebwayo ky'omusigamu n'omusigira mu bwakabaka obw'omu ggulu obwo bwe bukuumi bw'omutaddeko. Oyo y'omukuba ali Mukama gwanenya n'alyoka awa abaana b'omukisa. Engalo bw'okuba za Mukama zongereko. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, kamalirize n'ebigambo bino. Lwaki tusigira mu baana baffe n'okubasabira? Ekisooka kino kibasomesa obulamu bwe bagendamu. Ekyokubiri kibateekateeka obulamu bwe bayingiramu. Ekyokusatu kye kibawonya gwe mutango ogumu ku gw'owaddeyo. Ekirala kabonero ka kwebaza. Abamu abaana wafukamiranga n'osaba Mukama n'amukuwa. Kabonero ka kwebaza. Kyova omusigamu ekyo ekisaanidde. Abamu bakaluba. Bayibuli eyogera ku Musa bwe yaweza emyezi 3. Ndowooza bazadde be nga tebakyamuyinza oba yali akaabanye ne bamukolera ekibaya. Abawaabiro bino waalisanze bamusudde. Naye Katonda yeebazibwa olwabo bataddewo abatujjukiza n'otukubiriza nti abaana ba mugaso. Nga maama nti abaana ba mugaso. N'ekinaasembayo kino kye tukola, tulaga Katonda n'okumutegeeza nti abaana bye tulina ne bye tubawa Katonda y'entandikwa era y'enkomerero y'obugabirizi bwaffe. Ekyo bw'oli kimanya, obadde okuba mu ngalo, obadde okubaza Mukama, oba okubaza Mukama ng'ozikuba, nze zange ne bw'oba tokubye, byenjogera saagala kulabisibwa, njagala Katonda y'aba alabisibwa. Kale njagala okubaagaliza ekisa kya Katonda, njagala okubaagaliza olunaku olulungi nga tulera abaana Mukama atubeere. Tubasabire. Ojaga nti nja mukuba emigo paka lwalitegeera. Ojja mukuba emigo poliisi ekunona ekusibe ng'ate mwanawo. Nja mukuba emigo musabire. Yogerako naye. Toga onannemye kamusindike wa kojjaawe. Lwaki omusindikira kojjaawe nga naawe akulemye? Kale kandabe bw'ona ogenda ku ssomero bajja kunkubira. Gwakulemye okuba omusindikira ab'okusomera ekizibu kyo. Mukama atubeere nga tulera abaana kuba naffe twalerebwa. Y'ensonga lwaki tufaanananga bwe tuli. Mukama atubeere bulijjo nga twogera ebyo ebisaanidde, nga tulangirira ebyo ebirungi eri abaana baffe. Ekyo osazewo musigira olwaleero, tandika ne kati okukisabira ng'okirangirirako ebyo by'oyagala omwana w'abeere. Njagala okubaagaliza olunaku olulungi abali wano nammwe abatulaba. Mukama abawa omukisa, Mukama abakuume, Mukama abakiza omusana ogw'omu maaso ge, Mukama abalwanire entalo ez'omwoyo n'ez'omubiri, Mukama abalwanire entalo ez'olwatu n'ez'ekyama, mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Awagana, amalala, okutabukatabuka, okweyagaliza na buli ngeri yonna ey'okuyiikiriza. Mukama okumeekume wamu bannayuganda bonna, otuwe omukisa mu nsi yaffe. Weewaawo ebironga bikyuka, ebbeeyi y'ebintu ng'ekyukakyuka buli lunaku, naye Katonda tutunuulidde ggwe era twesiga ggwe atakyukakyuka. Mukama watumanya nga tetunnabaawo. Oyogera mu kigambo kyo mu Yeremiya nti ndi Katonda w'abo bonna abalina omubiri. Waliwo ekigambo kyonna ekinnema. Mukama ne bino ebizito bye tubireese gy'oli, Katonda affe otuwanirire. Abamu bizinensi baagala ziddukamu, abalala takisi bazidduseemu n'ebirala olw'ebbeeyi y'amafuta. Naye gwe Katonda ayinza bye n'era asobola byonna, onootulabirira, onootuwanirira, onootugabirira. Katonda affe ow'ekisa ekingi, yongera okubeerawo. Taffe gwe yatuwa emirimu, olw'embeera y'ebyenfuna ng'ekyuse, tuwanire tuleme kugivaako. Tusabidde Mukama nateera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, tumusabira maama n'Abagereka, tubasabira abalangira n'abambejja. Mukama obayise okuweereza, saanyiza okuweereza kwabwe. Tusabidde abaweereza bonna, Mukama otusaanyize nga tuweereza mu maaso go. Kale wiiki eno ng'etandika, tuyayana okulaba obulungi bwo n'ekisa kyo. Totuta era totuleka, otugabirire ebyokulya n'ebyokunywa wadde ebiseera nga bizibu. Ababanjibwa Mukama rent, bank debts, Mukama okuva mu money lenders, Katonda affe bawe okubotola okwenjawulo, bakomewo wano n'obujulirwa, Mukama ng'okoze ebyekisa. Ababanjibwa school fees, Mukama abaana baffe oli basomesa. Bino byonna Mukama tukwegayirira obituwe, era nga tusaba bulijjo totutwala mu kkemebwa, naye tulokole mu bubi, kubanga obwakabaka bubwo n'obuyinza n'ekitiibwa emirembe n'emirembe, era n'emirembe gya Katonda egisinga okutegerwa kwonna
gibakuuma emitima gyammwe n'amagezi gammwe bulijjo temuvanga mu kumanya Katonda n'okwagala omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Era n'omukisa gwa Katonda gwagaba okutali buyinike, omukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, omukisa ogutaliiko buyinike gukke ku buli ssekinnoomu ali wano mu ssera, gubeere ku baana baffe yonna gye balira gye basaasaanidde, gubeere Mukama ku bantu bonna abali ku mpewo kaakano abatulaba. Omukisa guno gubasisinkane, abazitoowereddwa gubawanirire, abalemererwa gubawanirire, gubayimuse, abayita mu kusoomoozebwa mu mirimo, mu maka ne mu by'abaana. Omukisa guno gubasisinkane era gukole ebyekisa. Mutandike wiiki eno n'obuwanguzi mu linnya lya Mukama waffe. Omukisa guno gubakuume bulijjo era guleme okubavaako mu linnya lya Kitaffe